mpulira nti muzeeyi afudde. Okay. Bifunga muzeeyi tanafa, muzeeyi basooka ne bamubika mu 2007 mu Gwokubiri. Owulira ne bamubika ne ngamba kyambadde nze kenyini ne kyambadde badde saba kuntwalako mu ddwaliro. Nawudde bagamba muzeeyi yakoze eki? Yafudde. Kyambadde nagamba obonaba ovudde kusomera akawungeezi ngenda kutwala mu ddwaliro. Era bwe navaayo kusomero nantwala ensambya. Olutatuuka ensambya abasawo ne bagamba nti ono mwana wa Kafeero ayagala kulaba taata we. Abasawo ne bamugamba famire ya Kafeero yonna yena tekkirizibwa mulaba okujjako ng'awonye nga tumusiibudde. Naye wano wakkirizibwawo abantu babiri. Bakkirizibwawo Bisirikirwa ne Misa Kisemakula. Pozi ne muzeeyi Musisi. Odevaawa. Odeva eri basawo. Naye oda ndowooza. Oda n'abasawo baagibawa buwi. Jjajja azaala maama wange. Genda omugambe nenze Katumba. Maama namukubira n'omukubira kubajjukira. Yamugamba omwana mutwala Kyaggwe. Era kola oli yantwala Kyaggwe. Olunaku lunasooka ogendako mu nnyumba eyo gye nwanirira okuddaabiriza. Ey'Ekyaggwe. Era tewaaliyo mukyala. Asangayo abaana. Abaswazi bo bawangalira. Ndowooza maama Waswazi baali bamugobadde ewaka. Wali tewali muntu. Kale simanyi nnyo nze maama Waswazi bamugoba batya ewaka. Ndowooza Suleya Blood neyo yali yadda. Yali yagiteeka buteresi ndowooza nalaba nga obulamu bugenda n'agamba kandika amazima gano nga ngaatu. Omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo. Gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ng'olaba wonna osinzidde okuba ng'olaba Focus TV okola kyamaanyi ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti omukutu guno kwolabira ebintu ebikuzimba oba ebikugasa. Nzikiriza nti nno gwe eyatweyungako edda okola kyamaanyi nnyo ate ne bakusubscribe nga please kikole tube nga tutambulira ddala mu maaso. Nze Ade Wubafuuse Kimwe Muyanja nkoze episodes eziwerako nga twogera ku mwami gwe bayita Principal Job Paul Kafeero ono ebbanga lingi oba ebbanga ddene abadde mawulire mu bintu ebiri awo ebitagatta. Naye olunaku leero ngambye nedda kanonye ku batabani be abagambibwa okuba batabani be. Lwaki ngamba bagambibwa? Because DNA tezinnabafuluma. Tezinnabafuluma kitegeeza tuba tetusobola kukakasa ekituufu ki, naye nga agenda tuwa olugero lwe owa sitole ye okuva ebyatandikira lwaki tutuuse wano ku Kalumanywera ono era bangi mulabyeko mawulire walala. Naye nga Focus TV nagamba nti tusimbaku amannyo ku nsonga mpaka betugiggusa. Ayagala okumanya sitole ya Kafeero okuva gye yatandika okuyingira e Kampala wano mpaka obulamu buvaamu. Sogenda ku channel endala bagiyita Focus 256 extra ekuwa okuva ku episode 1 mpaka ku 15 episode. Twamukola bwe tutyo lwansonga twagala gwe ayagala ebyafaayo leme musubwa. Sebo Tata nkwaniriza se nze asinze se obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Sijagamba nti bubi. Lwaki gamba nti situjagamba mbu bulinga bwa nnyaanya? Obulamu si bwa nnyaanya naye era busobola okubeera bwa sausage. Sausage ekola etya? Buyinza oba tebugonda nnyo naye tebukaluba nnyo. Mbuliza ku balabi baffe aba Focus TV. Abalabi abatulaba ku media eno erinnya n'eddoboozi bagamba amannya gaba ga Kabaka. Erinnya n'eddoboozi nze Eweki 20 Katumba. Era nga ndi mutabanyi wa Principal Job Kafeero. Wankubadde nti kati tuli ku DNA. Manyi buli muteekawo embeera ya DNA processing ekyakolebwa kitegeeza twabaawo mwana twabaawo taata. Very true. Yes. Okuleka nga tufunye result entuufu ntumanya kyekituufu. Njagala ekyo onnyonnyolemu ebintu byatandika bitya ebituuka paka wano bibiri ebintu bya muzeeyi. Ebintu bya muzeeyi bino eno byatandikira ku
ku mwana ayeegaana bannaabwe era ng'omwana oyo yateekawo embeera esindiikiriza okulaba nga agamba nti ono si muganda wange ono muganda wange. So ebintu ebyo tebitandise lwaleero. Bagamba nti nga muzeeyi yakafa nga wakayitawo emyaka 2 bakadde bafe abamu batandika otwalangayo abaana wabula ab'ekika ne bagamba abaana bano si bammwe, abaana bano si baffe, baana bammwe. Kanoza ne bibeerawo emyaka nga 10. Ebikigo nnyo emyaka mbulayo emyezi 7 okuweza emyaka 26. Maama yakuzaala muli bameka babagamba nti muli bakafeero mu maama wo? Maama wange nze ndi omu. Maama yatuzaala abaana 3. Nina sisita wange anzirako bamuyita Winnie. Be bato ku ggwe? Be bato. Sisita wange yanzirako ddala Winnie. Then n'abalongo abali Spain. Ekirala mu principal kafeero ono igwe bakugamba yakuzaalayo yeekoomu oli mama akyali mulamu oba? Mama mulamu gyali. Mama mulamu. Kitegeeza saa zino omusaayi ne bwe guba gugambye nti bukuwanze odda wa mama n'omugamba mama kakati daga direction endala. Amanyi kakati lwakuba nti Swazi ono yafudde nnyo bamama baffe okubeera abenze. Manyi waliwo omuntu omu nga lwakuba nti linnya nti muzeeyi yali wa linnya naye abantu abalala bafukasinze nnyo ku bugagga. Naye nze kati nasuka dda mu myaka 18. Olowooza njagala ki ng'ojjako okugamba nti kutegeera nti omwana wange nsobola omugamba nti jjajjaawo bamuziikaawo naye nze sisuubira kunziika ne baziika muzeeyi. Lwaki? Anti kati okusinziira ku nkaayana ezibaddewo kiraga nti oba osanga ne mu ddeeyo biribaawo. Gw'olowooza tekisi kyankomeredde kino? Kiyinza okuba ekyenkomeredde naye obutakwatagana buyinza ozimbibwa leero enkya ne bulaga nti busaanyeewo naye nga weguba musaayi nga gwego tomanya ate mulala alivaayo n'agamba ne bano mubajjeewo kale mubateeka eri. Ensonga nti lwaki nti nze maama wange gyali era maama wange ku bulamu bwalimu niwaliŋŋambye nti daddiwo yafa bamuziika mu Limbo nandibadde ngezaako obugeza kumanya Limbo bamuziika mu Limbo ki mujjeyo muteeke bajje okunteeka kubanga sigamba nti oba sirina basobola kunziika. Naye maama wo buli wakugamba nti nno ono omwami yakuzaala maama yamanyi era maama yasalawo. So kati ekirungi nti abaana abasinga bakadde baffe abasinga mayeze nakula mpulira mbaga muzeeyi waffe yafa HIV biki naye nze ndowooza ebyatta muzeeyi birala nnyo kubanga ebbanga muzeeyi lyamaze mu ttaka abaana ffenna weetuli tewalina mwana n'omu yali afudde mu bakyala be mu bamaama bemumanyi tewali mukyala n'omu yali afudde okujjako kati abaana abajja abamu oluvannyuma n'agamba mamubuuza mami waaliwo n'agamba mami wange yafa nomanya nti ayinza okuba gyali naye nga yeewala mubuuza bibuuzo bingi. So kikyengezaako okulaga nti bakadde baffe abakyala ebiseera ebisinga niwaba alina obusungu ekikwatagana n'omusaayi takiteekamu nnyo obusungu tebakisaagiramu bwa kati ku myaka gyengenda okuweza emyaka 26 maama wange yayagala okundaba mu mawulire nga nyombera famire kubanga mba mulaga nti yali mwezi. Era ensonga nti ebimu ku byatuleetedde okulaba nga DNA enejja ey'okuggyako muzeeyi obutafaali we yegenda otuyamba okulaba nga tukomya erinnya lya Kafeero okubeera omusajja omwenzi kubanga gye tukoma okujja mu mawulire nga noli abeera yagala okola content tweyongera okulaga abantu nti muzeeyi waffe yali mwenzi. Naye kano ke kaseera bategera abaana ba Kafeero oba bali 7 oba bali 6 kiri ekyogamba nti Kafeero yali mwenzi kiveewo n'erinnya ly'okubanga basobola omwogeera omuntu ayafa si kirungi. Yes. Njagala tuddeyo wali emabega okukulaako emyaka ogenda weza 26. Yes. Wafunayoko omukisa ogusinkana taata nga akyali mulamu oba mu buto olinawo memory nagyo ejjukira ebiirako ne taata? Because yafa ndowooza oli myaka nga ogenda muzeeyi yafa 27. Memory yo inamuko siini yonna emigiyita siini akaseera konna akamuzeeyi bulina bungi anti kati okuzaayo mabega nga oyagala bitandike nze banzaala UK Fulham kati mu mwaka gwa 2005 muzeeyi yatandika obeera mu mawulire nga bagamba Kafeero afudde, Kafeero mulwadde. Jjajja wange omukyala azaala mami wange n'amukubira n'amugamba nti leeta omwana oyo bamuwe erinnya naye ndowooza maama muzeeyi yali yamugamba dda ankomyewo naye nga maama yagaana. Kati jjajja we yayogera awo ati namugamba nti leeta omwana oyo bamuwe erinnya taata we tuwe yamulwadde
Mama n'agamba nze namugamba atuume n'omwana erinnya ng'ali eno yagaana. Okitegeera? Omwana wange takola ki? Mama basinkana ne Kafeero bali basinkana UK. Ndoza bali beerabira eno. Okay. Ne kati mama ngeji kozi mama yali nnyo ku side yabeeranga nnyo n'omukyalo yava ku bwa speaker. Omukyala alitwala Rebecca Kadaga. Okay. Yaliko personal secretary wana abekyama. Okay. For example ina meetings agendamu wabweru mama yali secretary mu bintu ebityo. Kati mama yatambulanga nnyo ate nga alina mukono obulwadde bunuga n'amazzi g'omunyingo. Kati gatwalanga sente nnyingi. Kati okujja adde ate myaka 5 ate badde mu kitegeera. Kati yeesanga afunye n'omukisa afunye eri omuntu n'abeera ddala eri. So kati mu mwaka gwa 2005 mama jajja amulemerako kubanze bedenze amanya gange kuva ddanga bamta Trinity Eric. Kati erinnya lino lya Trinity lyali lya ddwaliro ng'omanyi nti amalwaliro g'abazungu ebakuzaala nga ddaddi tana bakuwa linnya baleka kitwandise nga surname. Yes. Bo bakuwa erinnya okusinziira ku ddwaliro eryo ekitiibwa kye lirina ayinza bayinza okuwa erinnya ly'omuntu ayatandikawo nga lyeritambula oba omuntu oyo abadde nga ajja afaayo ennyo ku maama wo. Okay. Yo so kati ekitiibwa kyali kati mu mwaka gwa 2005 mama ndooza 2005 nge aggwako awo mama yapondooka ampeereza eno. Era jjajjange yandisiivinga ku airport Entebbe. Sina muntu gwe najja naye bagaba bantekako keyateeka naye nali nkyali ddoogo ne ntuuka wano eno. Kati we natuuka wano eno natuukira Bweyogerere wa jjajja wange. Nabeerawo n'akaseera nga muzeeyi simulaba. Kyatwala ddala ndowooza emyezi nga 6. Nga simulaba. Era ngamba jjajja bangamba taata agenda kumpa erinnya aliwa. Jjajja n'akubira muzeeyi amasimu mayitirivu naye nga muzeeyi abeera busy. Kati mu 2006 ng'atandika mu January gwe mulundi gwe nsooka okulaba ku kitange. Waliwo omusajja bamuyitanga Posiano Lwakataka avuga motoka za mpaka. Yes, avuga motoka za mpaka. Kati yali alina driver nga bamuyita Mr. Kyambadde. Oyo gwe muzeeyi gwe yatuma kuba naye olisi yali driver we nga amuvuga. N'amugamba ndeetera omwana oyo njagala kumulaba. So nga ndaba muzeeyi naye olunaku olwasooka siru yampa erinnya. Olunaku olwasooka yanchallenging nga n'akatoka yaŋŋamba onaba okuzoyagala kubeera ki? Manyi muzeeyi yayogeranga mpola ng'asooka akutunuulira enjala n'akutunulira mu feesi n'asirika. Amaaso ge gaabeeranga nnyo wansi. Teyatunulanga muntu direct. Kyali nga kizibu nnyo okutunuulira waati. Nga muzeeyi ebiseera ebisinga akubuuza ekibuuzo n'atunula wansi. Ate nga tomuzizeemu tayogera. Ekyo kyo mukwano gwe yakiŋŋambako. Kati muzeeyi n'amuza n'aŋŋamba kati kwayambuza gwani ne mugamba nze Eric Trinity. N'aŋŋamba Trinity taata wo y'ani? Ne mugamba taata wange simulabangako naye baŋŋambye. Nakoma neno okumpa linnya. Kwajuga nzono we yampita jjajja teyangamba nti bakutwala wa taata wo ne driver tachi yayogera. Okay. N'aŋŋamba nambuuza onaba okuzoyagala kubeera ki? Kati naye ebintu binali ntandise olaba nga ndabanya abaana abalabika obubi. Kino mugamba we naba nkuze nja kulabirira abaana abalabika obubi. N'aŋŋamba ekyo kirowoozo nga kirungi okijjeewo. Era we bada wate we yakimbuuza. Nambuuza okijjeewa. Mugamba nti Bweyogere ndaba eri kati ffe baffe eri ewajjajja nalina manvi. Nalabanga nnyo muno obukadde obwakubanga abantu nga bukeera kulabika bubi kutamba. Ne ngamba abaana balabika bubi ate si kirungi. Era yaseka n'agamba naye mulimu munene. Kati koolo ne tunyumyamu nange yandeeta kya ice cream. Yandekawo ku ice cream n'agamba Kyambadde omuzeeyo ne banvuga ne banzizaayo. Najja nga ntumya emirundi egy'enjawulo. Kati omulundi gwe sijja kwerabira lwe lunaku lwe yantwala ekyaggwe. Era bantumya ku makya ssaawa zaalinga 4. Ssaawa ezo zaali 4 twagenda omusajja bamuyita Jeno Katumba Wamala. Buli Lwakutaano oba Lwamukaga yagendanga n'amusikwati muzeeyi yabeeranga nnyo busy ku weekend. Naye ku Lwokutaano muzeeyi yagendanga mu kikomera wa Jeno Katumba Wamala. Yali mukwano gwe ng'amanyi ogenda on a personal level baali ba mukwano ddala. Nnyo nga ate bagamba muzeeyi yali muntu w'abantu. Naye nga okwagala kyali nga talina buzibu yali ayagala abantu naye nga okugamba nti asobola okukwagala n'agamba nti n'omukwano gwange tekyali nga kyangu era baali nga abantu balondemu. Kuba bagamba nti ayagalanga nnyo okwogera n'abantu abamuwa ebirowoozo. Ate nga ndowooza bano abasinga nga obungi omukulu tubulireyo. Abasinga bamupraising weebale nnyo. Kati olunaku olwo nafuna omukisa n'atambulako nange.
kubanga we bazijja wajajja twagenda ku Fidodido kati Fidodido yo giraba wansi eyo awali church ya Pastor Chiwewesi eyo bazanyirangayo mizannyo church eno ndowozeze wano mu 2010 awo ba 2017 awo kati abatundirangawo ice balinga ice betunanga binene nga biwoma kati nga bano baserebu baleetawo abaana ate ne bakwasa ki Aisha awo nazuba n'atambula okumala essaawa agenda okudda ng'okyali ku kintu kye kimu ensonga taki abazadde baayagala ng'otwalawo nnyo abaana. In fact nakati n'essaawa zino bw'otuuka ebipande bya ice cream ebikyaliwo. Nate muna tebakyamutunda. Waliwo ebipande bupande. Babirekawo kuba kati so baba mutunda naye nga ze wansi ndaba tebateekayo kyaki. Kati nange muzeeyi bwe yajja ng'amaliza Aisha n'agamba nina gye tugende. Ayaka muzeeyi yali ayagala kuntuma linnya lya Kigundu. Alina omukyala gwe yakubya n'agamba kakati ono njagala teyo wa maama we n'esi kati lwaki tatandikira eno okusoma sagala abaana bange embeera gye ndi musingi batandika kati nze nagenda overi nga ntandise naye kati London ensoma yayo ondala ku baby ono ayazaalisa maama wo nga tuna batandika agenda mu baby class biki ebyo ono omuzadde ayazaalisa maami wo alina keya gy'akuwa ng'omwana Kati kati fere London okulaba ku maama lwalinga lutalo. Na mama omulabo otyakera agenda akomawo kiro. Kati oyo yalinga ke yateeka. Kati ajja kati ngakuyitiramu awo kuzino kuzi ABCD ezo. Kati zingendo kuje no ngatandise otegera nenga sobola kujjukira bingi. Kati wendeta mzee wa ngamba bankomyo waneno alagira ntandika okusoma kati okusoma kwange okwaddala. Jaji yali agambye ntandika osomera ku somera bali tanga bweyogerere primary school. Era nagamba andi wala nnyo mumulete Rubaga. Nebo yogerere nanzijayo nagenda wa Posiano bakataka. Namugamba njagala mfuni omutasobola okulabira omwana apangisa n'ennyumba. Kati zina ntandika okusoma ndandika okusoma ntandika Kampala Paints Rubaga awo. Okay. Natandika okusoma. Ndandika okusoma. Kati ngatu mbadde jasi badonziza wali. Yes, mbadde njagala nnyo. Oli wakulabye for the first time. Banya nnyo funa kaisto lako ogatto kya ne taata ono. Yes. Kati taata wetugenda wa Jeno Katumba Wamala. Kanali simanyi nti musajja wa amaanyi nze nabanga muntu atejuka muzee kye twatambulanga ffenna nga lwatambuddemu nawe ng'owulira bulungi. Kuba kuba kusoma badriver be batukimanga nga driver yangu n'akutwala naddala tunakima abaana abalala. Kati atugenda wa Jeno yalina entebe gy'atulamu nga bamuyita omukulu nga yalina entebe gy'atulamu nga yakatula ne baleeterawo kannairo ke. Kati Jeno yava mu nnyumba n'amuza namugamba nono naye mwana waffe. Kati mzee namudamu namugamba munabamanya mutya. Munabamanya mutya. Kati nga bayise wakasera nga boogedde namugamba mwana wange ne maama we tali wano alina muko obulwadde obumuluma ali wabweru eyo. Naye mwana ono mbadde njagala kumuwalinnya nasobola okulaba nga asobola okuddaabiriza ebirowoozo byange. Bino mbikugamba. Kati Jeno n'asirika. Kati ze nafafuna ebyokulya nze nenzire ebbali n'abaana abalala awo ne basooka banyumyamu awo no bokka ng'abakulu ffe tuzannya. Kati saawa zaalinga 6 kuba twagenda saawa zaalinga 4 saawa zibeeranga 6 awo 7. Jeno n'agamba mzee namugamba naye waaki tomuwa linnya lyange. Kwa mzee nagamba ono ye Kigundu. Namugamba bamutwalidde sengawe. Mzee namugamba mutwala lwaleero. Naye ye Kigundu. Kati Jeno n'agamba ono omwana kati wange ye Katumba. Mutume Katumba. Okay. Ni nagamba Katumba nagamba we namutuma Katumba jasigaza ebizibu bingi naye nga ongambika mutume Katumba ayinza yayogeranga bwati. Ebizibu biva ku kibiva mzee wakali kyakusiya baba yali asaaga. Kati awo mzee era yantuma kola olunya lyantuma Katumba nangamba gendo gambe jajjaawo gwe Katumba ewiki. Era itaga yali atunite jajjanye. Jajja azala mama wange. Gendo mugambe nze Katumba. Era maana namukubira n'omukubira kubajukira. Baya mugamba omwana mutu. Mama yamugamba omwana mutu ala kyagwe. Era kola lyantwala kyagwe. Olunaku lunasoko ogenda ko mu nyumba eyo January okuddaabiriza. Eyekyagwe. Era tewaliyo mukyala. Asangayo abaana abaswazi bo bawangalira. Andooza mama waswazi bali bamugobadde waka. Wali tewali muntu. Kale simanyi nnyo mzee mama waswazi bamugoba batye waka. Ndoza Solia Blood ne yali yadda. Yali yagiteeka buteresi ndoza nalanga obulamu bugenda nagamba kandika amazima gano nga ngatudde. Okay. So
bwenti wenfuka Katumba alina gye yantwala bwe twagenda mu nnyumba sajja muganda mu nnyumba ye mubaamu n'ekisenge kye yantuuma erinnya emmwanyi nazikuteekamu bbiri n'ebikolwa ebyala ebyaliwo awo nama nantwala eyo Lugazi alina omusajja gye yantwala eyo bwe twavaayo nankomyawo wajjajja era okuva ku olwo nangamba kati atandika okusoma ku bitabo bye temuddamu yayitagala nnyo kweyita Katumba yangamba gwe Eric Katumba tuddamu kweyita Trinity kubanga yali Eric mama yali ntuuma omuntu alaba saawa zino nze bw'ombuuza ati my 6 years nyinza okuba ebimu babufaananyi nga sobola binnyonnyola emboozi eno flowinga gwe nga bw'ogikoze jjajja yayongera n'akujjukizaamu oba oyogera what you kati bino byokuva ku airport bino kola ki ebijjajja yabiŋŋamba ne kati wano mu 26 wajjukira wano mu 26 awo otandika otambula nali ntandise okujjukira ate era okuva e London n'ebintu binali nsobola okujjukira naye nga bonagamba ntosobola kumala mwezi ng'obijjukira naye nga osobola okujjukira nti kati mami lwali tugenda ngo mu meeting nga twalinyanga train we tuva mu train eyo memory ebaawo nekiba kizibu gamba nti train yali erabikanga weti twasasulanga pound weziti so kati wano eno byensinga okujjukira 26 awo olali ntandise okujjukira bulungi eryo okufa kwa taata kusangawa okufa kwa taata eyatuyisizemu kaawo mu kufaawo n'okuziikibwa byonna gw'oliwa okufa kwa taata kunsanga Kyebando ku Uganda Marwinyo owa Posiano Lwakataka nti wentandika okusoma nze yangamba sisomera bweyogerere ngagala nsomere Lubaga kati nanzijje bweyogerere wajjajja nantwala owa Posiano Lwakataka wano bakitanga ice plant oba kati ekyuma kikyaliwo ekyebyennyanja kati mabegawo waliwo bbala bagiyita Train Swimming Center kati waliyo ennyumba eyo nabagamba omuzeeyi yali agiguze naye kati ebisobola kati awo bwe nali mbeera kati kunsangawo mpulira ntya nti muzeeyi afudde bifunga muzeeyi tanafa muzeeyi basooka ne bamubika mu 27 mu Gwokubiri owulira bwe bamubika neŋŋamba kyambadde nze kennyini neŋŋa kyambadde badde nsaba kuntwalako mu ddwaliro nawudde bagamba muzeeyi yakoze eki kyambadde nangamba onaaba ovudde ku ssomero akawungeezi ngenda kutwala mu ddwaliro era bwe navaayo ku ssomero nantwala ensambya bwe twatuuka ensambya abasawo ne bagamba nti ono omwana wa Kafeero ayagala kulaba taata we abasawo ne bamugamba famire ya Kafeero yonna yena tekkirizibwa mulaba okuggyako ng'awonye nga tumusiibudde naye wano wakkirizibwawo abantu babiri bakkirizibwawo Bisirikirwa ne Misa Kisemakula mpozi ne muzeeyi Musisi odevaawa eri basawo naye eyo oda ndowooza oda eyo n'abasawo baagibawa buwi kubanga jjukira muzeeyi yali alina ebintu bingi akaseera kaatukanga buli ajja agamba nsayiningiraako wano nteeraako wano yes so kati abasawo bagana naye muzeeyi we tanafa muddeeyo akasawo era tugenda musiibula mu Gwokubiri nenzirayo ntandika okusomera biki ate era mu Gwokuna era ne biddamu muzeeyi akoze eki muzeeyi afudde mu Gwokuna ne biddamu awo era nezaamu nembuza Kyambadde nangamba wa muzeeyi wakyali mulamu kati awo mu Gwokutaano nzijjukira olunaku lwali balwakuna kwanjukira nalina ogenda ku ssomero nga mpulira amawulire nawulira na ku radio Simba nayagalanga nnyo obeera ku WBS kuba WBS kabeeranko omukyala bamuyitanga Straka Baby yakolanga program nga bagiyita Late Show kati bakyazangako nnyo muzeeyi oluusi baba tebamukyaziza baleeta vidiyo ze munange embandi awo nga mpulira ne bagamba Principal Job Kafeero afudde ebyaddala neŋŋenda nabiwula ku radio Simba nenogera ne ku WBS nga babyogera neŋŋenda owa jjajja mu kisenge kye mugamba jjajja sooka ojja olabe bagamba taata afudde jjajja najja ku TV nangamba balimba yawogende weebake naye ndowooza yali ategedde ekituufu naye nga tayagala kuka weebale kati nagamba genda weebake tujja biraba enkya ku makya munyini yaneesooka ngamba jangu olabe biri ku TV okyanga taata we yafudde naye ndowooza yayagala ku ngeri gyambikiramu nga teyagala kulaga ereme kuwawaaza nakundaga nti ye teyategeera kiro nange alaka yategeera mu kiro so naye weekityo muzeeyi we yafa ebintu ebitabuka tebyatabuka nti oba nasigala nsoma nasigala ndya bulungi nasigala obulamu butambula naye nina obulamu bwe nali ntandise okufuna nga mpulira mbwagala obwa taata ogenda okuziika saazika taata
kati jajja wakubira maama amugamba taata wono yafudde maama olwokuba nti yalina obutuuze bweri akola mangu process y'okujja maama agenda okujja no yajja mu nnaku zaalinga 3-4 nga muzeeyi bamaze omuziika era nze kulumbe bantwalayo nga wayiseewo wiiki eki kubanga wanene nali sobola agenda ku myaka egyo wajjajja yagamba sinza alina obuvunaanyizibwa otwala omwana ono kulumbe maama we yalina okukola ki kati ze bantwalayo nga wayiseewo wiiki ng'emu kuva muzeeyi we yafa weeks bbiri nga tebanaba namuzimbako ako kayumba era maama we yantwalayo era maama yekaaba agamba nenga bwakwanguyiza saakulabyeko wadde ng'akaabira eri gye baazimba akayumba era twatuka ku malaalo alina bye yakola awo ajjamu olugoye n'alusiba n'alwetoolooza abo n'abakubya ebyo bya nnono birina okukolebwa namutunuulira butunuulizi so maama yabeerako andooza emyezi gyalinga 2-3 naddayo kati muzeeyi maama n'agamba kati omwana ono kamuleka asomera eno wali bamaze senior 6 ajja akole ki nja kumuyiriza eri omulimu atandika okukola ndine Eric toyinza kubeera nga tufuna story yonna nga begambye nti olugendo luba luwanvu naye tuli mujjabulajabulamu twagala tutuuka eno ku kinyusi eky'essaawa zino ekiriwo ali ku Focus TV. Thank you so much nnyo okubeera ng'olaba tukyagenda mu maaso ne Eric Katumba ono okwongera okumanya biki ebiriwo naddala updates zino eziriwo wetudde akatundu ke tugendako okubeera ng'atunyumiramu ku ebyo mpujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo obagobere nga gumalayo bulungi nnyo. Eric abantu bangi bakola emikolo naye Focus kyegamba nti weewale okubeera mu kamunguluze igwe mugole gwolina okubeera buli service provider. Kati Focus Events yo yagamba nedda bakikuyambako bakuwa service ezo zonna ne bakutikulako omugugu ogwandikubadde gukuleetera okubanga ate okeerebwa mu bintu ebimu bagamba nti nedda gwe tuwa omukolo gwo genda eri okole ki ebisigadde bitulekere. Very true. So ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bo bagamba bakutonaatona ebintu byonna ebikwatagana ku business oyagala t-shirt oyagala uniform oyagala business cards stickers ebyo byonna bino Eric bangambye olina omulimu gw'okola. Focus Events ekulinze bakuwe branding oyo business cards. Amina ndi musajja first of all na talent ginazaalibwa nayo nakula manyi okupainting no mukusooka natandikanga just mbikuba mu ttaka awo nga drawings kati ne musajja akola drawing and painting. Kyeza nti oluvannyuma nga abafocus bamaze okulaba nga bakuddukanya ng'omugolo ojja kwetaagayo ekifaananyi kigenda obeera nga kya art piece mukono ku mukono naye kikoze bi Eric wandibadde tuwayo sample y'ekintu ekyo next time tufuneyo sample nzije nakyo nja kusiiga gwe mwennyini media ojja kwogera kati bwe tukireeta tukiraga abantu because by the way abantu bagadde nnyo artwork bagadde nnyo originalities ezo art piece oyo obwongo okuyiiyo ku kifaananyi kibeera mu nnyumba kirabikira ddala nti kyanjawulo ku kya kamera anti sokolabe nti ekifaananyi kya art kirina enjawulo nti nze kati nze nkozesa oil color manyi buli omu kyamanyi kyakoza nze nkozesa oil color oil color omugaso gwalina nti kyo enkuba neweekikuba tekiyiika enfuufu neweekikuba weetabula esimafuta ng'okirininga ng'okiyisaako nga kidde niwoba osanze ng'obadde okuta ati pisa eyo ng'enkuba etonnya gwe n'okolawo oti enkuba teyitamu ate nakyo tekyonoone obutuka gy'olaga kati so ye ati so kisobola okuwangaala emyaka egisukka mu 2 oba mu 10 okujjako ng'olyaze n'akikwata n'akiyuza buza kubanga nze mpaintinga ku bugoye. Then omulimu omulala ndi musajja alina cleaning agency. Tukirininga go olina ekizimbe olina site yo tenaggwa oyagala abantu ba tiles bajja abalangi tulina cleaning agency bagita Mary Cleaning Agency. Era Mary yo ndinya ndijja mu linnya lya mama wange Mariam. Kati cleaning agency yaffe yetambula eti nti go olina site nga tenaggwa oyagala kujja mu bisenyi oyagala kujjayo biti ebyo wansi waliwo ebisenyi bino ebigwawo nga bali kuba plaster ebyo tubitemaatemawo ntubicleaninga ate nibatumane tukyera kati owatayiro agenda okujja owatayiro bagenda okujja babalangi ng'ekizimbe ajuka ekizimbe ekyo nga tenafuuka nnyumba esooka kubeera site kati mu bufunze cleaning agency yeefuula ennyumba okubeera ennyumba okuva ku site. Ogwo nagwo mulimu guli awo guli specific ng'oli omuntu akola ekyo nga ye akola ekyo so yagenda kujja agamba ennyumba yange niyo nenakuwa iyo kati ya myaliro 3 twagala ogyeremu gijjemu ebitakataka nga tebanakuba kino na kino okuva waggulu otuuka wansi
no patana no gamba nti ennyumba emyaliro giri 3 buli mwaliro guliko ennyumba ziriko ennyumba meka so ogonago mulimu then nekirala era mu cleaning agency gwennyini wetuli gweyinza okubanga olina omukologo nga wogambye nti abafocus baddukanyako abafocus bayinza otukubira ffe aba Mary Cleaning Agency batugamba nti tulina omukolo ogugenda okubeera eri mu myezi 2 niwalabika bubi twagala abantu abagenda okujja batulimirewo omumaliriza okulimawo twagala mugyewo omuddo ogwo n'okulaba nga muteekateeka ebintu ebirala tukikola omukolo batugeze guwedde mwagala abantu abasobola okugamba nti mmanyi omukolo guno gw'amaanya ebintu bingi focus ye tekubireko ne Mary kati mu Amerika tubagambe mutolezeko amasefuliya ago mumala obipanga mu biteeka wali ne tenti zino zaagubye oluvannyuma lw'omukolo mu weeks 2 tujja bakubira mujano muzoze muzizeewo kati fe tutunulira omulimo ne tupatana ka deposit ne kaluma so nilwanga tusobola ekizimbe nga kino nga kiddugadde ndabirwamu ezo nga bwoziraba biki byonna ekyo ogwo mulimu nagwo mugukola kirungi nnyo taata nti nyina ekizimbe kyange ekigubye kyetaago kiyonga era nze kennyini nze nanyini kampani era nze omukozi omukulu era bwe nzija ku site ndaba sente ze twogedde nga ziyinza obutasobola kuleeta bantu balala era tetulemagana kukola eyandirese abantu abana nkola zekoba ne ntalina omulala omu eriki abantu bawe enamba y'essimu tugende mu maaso ne story enamba yange eya whatsapp yoyinza okuyitirako eri 0771 001 229 0771 001 22 kale ayagala okuwagira Eric ono nga bwe gambye nti ye musajja mukozi yagambye DNA nebevaayo nga teraga nti ki oba ki ye already yateekateeka emirimu gye yigitambula era obulamu bugenda mu maaso. Eric tuli wano ku ssaawa zino DNA efuuse DNA naye twagala tumanye bino bintu bitandika ddi era DNA tutandike ku yasooka what went wrong with the first DNA yakolebwa neeno era bwe simbu kibe tugirinamu eno esembayo tuwumbe ku subscribinga ku Focus TV bingi